Eyali kamyuka omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Gilbert baali baseka Bukenya nga kati ye muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obutonde bw'ensi alabudde bannayuganda bonna obutaddamu kusimba miti mizungu nga kalitunsi ne payini mu ntobazi za gavumenti kuba kino si wakukikkiriza kulaba ng'ensi eggwaawo. Bino bikalitunsi nze sibyagala. Genda osimbe bikalitunsi byo ku ttaka eriryo ku kibanja ekikyo naye eky'abantu aba bulijjo awali ekibira sikyayagalawo kalitunsi. Ono okulabula kuno akoledde Nansana bw'abadde alambula olutobazi lwa Lubijjo omuyita omugga Mayanja nga kino kidiridde abatuuze okwemulugunya ku b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya National Environment Management Authority ababaliisa akakanja nga babagobaganya mu bibanja byabwe nga bagamba nti beesenza mu ntobazi. Bukenya awerekeddwako abakulembeze b'ebyokwerinda mu Wakiso abakulembeddwamu omubaka wa Pulezidenti mu Wakiso era ddiini w'aba RDC mu Uganda Justin Mbabazi nga basoose kulambula kitundu Nema kye yalalika abantu okubasengulamu gye basanze nga yonna waazimbwayo garaji z'emmotoka n'ebizimbe bya kalina. President Museveni atunuulira embeera eri wano ne bwe yali ajja wano Dick Kaweesa taata Museveni yamuyimiriza wano ewa bango awali amayumba g'abantu. Tusaba abantu baffe babaleke. Tewali abajjawo. Abatuuze baloopedde abakulu bano abakungu ba Nema be bagamba batera abagagga abajja bo tebabanyegako kyokka ne badda ku bantu abazaale b'ekitundu bo ne batugomezebwa ebitagambika. Basaza ku nnyumba z'abantu Starbucks ne bagireka bagiyiseeko. Olwo olutobazi tebalutadde mu lufula wali poliisi eri gye bazimbyewo eri muki so wejje eno kale yekkirizibwa kale mu lutobazi naye obukyafu bweriwa mu Bukenya bwatugambye bulagawa. Abatuuze bakalambidde nti ekitundu kye baagula si kya lutobazi kuba balina n'endagaano ez'emyaka 5 n'okusoba ng'amazzi gazze gabalumba oluvannyuma lwa gavumenti okuzimba ekkubo lya Northern Bypass n'essengejjero lya Kazambi mu Lubigi nga beekokkodde enguzi efumbekedde mu bakozi ba gavumenti nga bamufuna mpola bagobwa kyokka abagagga ne batabakwatako. Alengera emmotoka z'amazzi we wali amakaage nga waliwo ennyumba emizigo omwende 10 ne gasanga omwala guno nga tegukola tegutambuza amazzi ne gagenda nga geyongera okutambula mu bantu. Nema yajja lw'amazzi gano kujjanga abantu tebaliwo. Bukenya aweze nti si wakukkiriza nguzi kwegiriisa nga banaku bagobaganyizibwa nga wakulwana okufiirawo okulaba nga obutonde butaasibwa. Corruption yo mimi sitaki. Eno nyumba yo n'ogimenye ate yo litogimenye lwaki. Ayogedde ensonga lwaki ajjeyo ag'ombuto okutaasa obutonde ng'agamba nti ebitogo n'emiti bye birongoosa empewo n'amazzi abantu ge banywa ng'ategeezezza abatuuze nti tewali ajja kubasengula. Ffenna bw'oba otulekawo tulewo ffenna ekyo ye nnamba emu. Ba RDC bombi abatali kwesalamu baweze okussa mu nkola ebiragiro ebiweereddwa omuwabuzi wa Pulezidenti kyokka ne basaba abanene okukola emirimu obulungi baleme kuvumaganya gavumenti. Tulina abantu abalala abagagga ate abaziba mu ntobazi wakati naye nga tulabika nti Nema ebadde batunulidde ebasaasira. Bo bassentebe b'ebyalo balambuluddwa bati ku nsonga eno era ne basaba Pulezidenti okugikwasa n'obwegendereza okulaba nga tebakosebwa. Tukakasa bukakasa ebibanja bino byali by'abantu tukuze tubalaba tukuze tuli wano. Gana amazzi bino byali ebibanja by'abantu naye regimu y'abakulembeze abakadde abali e Wakiso olw'obutagogola mwala gwa Lubigi kyaviramu abantu ebibanja byabwe amazzi okubalumba. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.